n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako okufa okujjako nga muli abasiraamu abannamaddala. Tuli ku mulamwa gwaffe, waaliwo enjawukana mu kutegeera wakati w'abasahaba, enjawukana mu kutegeera wakati w'abasahaba nga nabbi sallam amaze okufa, naye enjawukana mu kutegeera yali ya muggundu nga yali ya kisajja kikulu, temwalimu kuvumagana na kukakkanya na kukaafuwaza omu oba omulala, naye nga enjawukana zaaliwo mu kutegeera n'okumanya hadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oli n'abeera nga alese fatuwa eyawukana ku ya munne, naye oli bwe yafunanga fatuwa ng'ekyuse ku kyamanyi yasooka kutendereza oli ayogedde fatuwa enfu ng'agamba rahimahullah, Mungu amusaasire. Ayinza okuba yeerabidde, ayinza okuba akoze ensobi, ayinza okuba kino teyakitegeera bulungi, hadithi entuufu naye yagitegeera bubi. Oluvannyuma bwe kituuka kwona ayogedde ensobi oba abadde hadithi agyogeddemu nga si ntuufu bulungi, oluvannyuma naye istaslama n'awanika n'agamba tugende nakiri ekituufu. Kyetuliko nti enjawukana mu basahaba zaaliwo, naye zaali za ddembe, zaali za muggundu, ate zaali za kisajja kikulu. Lwaki tuleeta emisomo gino eri mmwe abatulaba nti tusobola okwawukana mu bimu ku busiraamu, nembeera nga nze nnyina kyenkola ate gwe nga tokikola, naye tusigala nga tuli basiraamu olw'ensonga nti ffenna tusiba Ramazaani, tusigala nga tuli basiraamu olw'ensonga nti ffenna tusala dhuhuri raaka 4, tusigala tuli basiraamu olw'ensonga nti ffenna tusala subuhi raaka 2, tusigala tuli bumu nga tuli basiraamu era olw'ensonga nti ffenna tubeera nti tusiibulukuka ng'enjuba egudde, ate ne tukoma okulya ddaaku ng'emmambya esaze. Waliwo hadithi emu eri mu Sunani Abi Dawuda, hadithi 338, ne Tirmidhi hadithi 433. حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر. الصحابة بالنبي bali babiri ne bagenda mu safari, ng'omuntu yenna bw'agendako mu lugendo, tijaara, bya busubuzi, kuziika na kubagiza n'ebirala. Fahadarat as-salatu, batambula bali mu kkubo, essala neetuuka, yali ssala ya dhuhuri. Walaysa ma'ahuma ma, nga tebalina wuzu, ne banoonya amazzi ku kyalo ne gababula. Era nga bwekimanyiddwa, fa illam tajidu ma'a, bwe muba temufunye mazzi ga kutawaaza, fatayammamu sa'idan tayyiba, musobola okufuna dry ablution oba tayammum, just kukuba engalo zo ku ttaka n'okunkumulamu katono n'oyisa mu feesi n'ebibatu, oba omaze okufuna wuzu ey'okusaaba ettaka. Fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya, ne batayammama ettaka ettukuvu ne basaala. Omu yali imaamu wa munne, omulala nga maamuumu. Oluvannyuma lw'okusaala n'okutoola salaamu, thumma wajada alma fi lwaqti, ekyo kikulu. Batoola salaamu esooka, salaamu ey'okubiri, ng'amazzi gabali awo Kinya na Mpindi, ng'amazzi gabali kumpi, olw'ensonga nti amaaso gaffe gano galiko ekifu, tetusobola kulaba byonna. Kati ne bagamba nti
amazzi weegali ate nga n'obudde bukyaliko, dhuhuri ekyaliko. Olaba, thumma wajada almaa fi lwaqt, ne balaba amazzi ate nga ne time yeswala ekyaliko. Kati bafuna obutakkaanya mu kutegeera, naye ate nga baluganda. Omuntu wootuukira okutambula ne munno mu safaari mubeera mukwatagana, oluvannyuma tebakkaanya. Omu n'agamba nti tukkirizibwa okutayammama oba okukozesa ettaka mu mbeera y'okufuna wuzu ng'amazzi tegaliiwo, naye kakati amazzi bwegali, then tuddemu tufune ewuzu ey'amazzi, oluvannyuma tusaale. Eyali entegeera y'omu. Entegeero y'okubiri n'agamba nti Allah atugamba wabanga tewali mazzi mutayammame. Tunoonyeza amazzi ne gabula, oluvannyuma ne tutayammama, then ne tusaala. Then kakati lwaki ate nziramu esswala omulundi ogwokubiri? Eithan kiba kitegeeza nti ngenda kusaala zuhuli emirundi ebiri, ate nga zuhuli tugisaala omulundi gumu. Ono agamba asigenda kudda mu kusaala, nasadde esswala yange ewedde. Ono agamba ngenda kusaala, ono owokubiri agamba nti sigenda kusaala. Kati ono agamba nti nze ngenda kusaala, ono atagenda kusaala kyava agamba nti omugugu guli wamu. Tukozesa keesi emu n'omugugu gwe gumu nga tutambula, sisobola kukuleka. Olaba entegeera eyo singa tugifuna yandibadde ya muggundu. Sisobola kukuleka mu safaari, kanze nkuuma omugugu gwaffe ofune wuzu ey'amazzi, oluvannyuma osaale, nkulinde tuddemu tutambule, naye nze sigenda kudda mu kusaala. Nagano twali buzibu, oli naafuna amazzi aga wuzu, bwamala okufuna wuzu n'asaala, bwamala okusaala ne bagamba tugende. Ku bombiriri tekwaliko mukaafu, ate tekwaliko asinga imaani, okusinziira ku nabbi kyajja okutugamba mu maaso. Fa aada ahaduhuma as-salata, omu yaddamu essala wal wudua, n'okufuna wuzu ey'amazzi. Walam yu'id al-akharu, owokubiri yagaana okutayammama, yagaana okufuna wuzu, n'agaana asadde sedda mu ssala. Thumma ataya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ekyo kikulu. Oluvannyuma ne bagenda ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara dhalika lah, ne bamubuulira ebibaddeko nti tusanze twatubadde mu kkubo nga tutambula, ezuhuli netusanga, ne tunoonya amazzi emashariki ne magharibi ne gabula, naye nga amazzi gali kumpi nga tetugalaba. Oluvannyuma ne tusaala nga tumaze okutayammama. Tumaze okutayammama n'okusaala, amazzi ne tugalaba. Kyagala kufaanagana nga ku mulembe gwaffe. Ogenze ku taapu n'osumulula amazzi nga gagenze, ate eri n'eri tewali mazzi, n'otayammama n'osaala. Oba omaze okusaala amazzi ne gakomawo, oddamu n'ofuna wuzu n'osaala esswala ey'amazzi, oba toddamu eri gy'osadde beemaze. Kati ne babibuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alladhi lam yu'id, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ono atadda mu kusaala esswala yakubiri, n'amugamba asabta sunna. Kigambo ekyo kikulu, oli ku mulamwa, kyokoze gye kiri, obusiraamu kye bugamba, shariya kyegamba, oli ku mulamwa. Era wa ajizaatuka salatuka, ekyo nno kikulu, n'esswala yo gy'osadde nayo ntuufu, era Allah agikkiriza.
kwegamba oli ku mulamwa gweguluwa wabanga tewaliwo mazzi mutayammami otayammami n'osaala era essola gy'osadde Allah agikkiriza nonniri ate okuddamu essola ey'okubiri. asabta sunna oli ku mulamwa wa ajzaatuka salatuka n'essola yo ntuufu. طيب nagenda ku wokubiri waqala alladhi tawaddaa wa aada nagamba ono atasaala eyasaala essola ebbiri yasaala essola eya wuzu ey'amazzi n'essola eya tayammum. nagamba ono yasaala essola ebbiri laka al ajru marratain kakati gwe ofunye empeera za mirundi ebiri. ofunye empeera essola gy'osadde nga olina wuzu ey'amazzi n'ofuna n'empeera essola gy'osadde nga olina wuzu eya tayammum. mu maaso eyo tujja kusoma embeera egamba nti embeera egamba nti amazima gasobola okusukka ku gamu. amazima oli ayinza okuba nga naye ali ku mazima nga n'olwo naye ali ku mazima. musobola okwawukana ku masala naye nga buli mutuufu. naye wano kimanyiddwa ne Uganda nti amazima gabeera gamu. naye wano nabbi sallam alaga nti amazima gasobola okubeera nti ga mirundi ebiri. ono yali ku mazima eyasaala essala eyatayamumu atazzeemu kutafuna wuzu. ate noono eyasaala essala ebbiri naye yali ku mulamwa era yali ku mazima. nolwekyo kyenjagaddemu bwogenda mu sharh n'abanyonnyola ne tafsiri ya hadithi eyo bano batambula nga omu amaze okusaala essala emu omulala ng'asadde essala bbiri naye nga banyumya nga baseka era tekyabakosa ku mboozi zaabwe. naye ffe wano nze bwe mbeera nga sultaani nsiba olw'omukaaga naye ate ggwe nga tosiba lwa mukaaga ne salaamu oginzijako ekyewuunyisa. bwe mbeera nga nze sultaani ntegedde nti zakatul fitiri nsobola okuwaamu ssente ate nga gwe zakatul fitiri ogiwa mu mmere then kati ono awa zakatul fitiri mu ssente oli alaba bamulaba bubi. n'abamu batuuka n'okubeera nga bagamba anoonye nabbi omulala abawa zakatul fitiri muki mu mmere. nolwekyo kugamba kisoboka okubeera nti ffenna tuli batuufu kubanga bwe tutegedde rabbana la tuakhidhina Mungu tussaako obuzito n'okubeera nga otunenya ensobi ezo ze tuba tukoze ne bwe tuba nga twerabidde. kati Allah tatunenya yatagenda kutuvunaana bye tukola nga twerabidde oba mu nsobi ate ate watya bye tukola mu kutegeera kwaffe mimbabil aula. ekyo nolakyo kikulu. طيب hadithi eyo ebadde mu sunani abi Dawuda 338 ne sunani Tirmidhi hadithi 433 ebadde eraga baafuna obutakkaanya basahaba babiri naye buli omu n'akola ekyo kyategedde. tewaaliwo muntu mulala yenna kwabo ababiri anyooma munne mu kutegeera kwe era amukkakkanya mu kutegeera kwe era atamulabawo. buli omu yasigaza ekyo kyalina nekyategedde ne basigala nga basiraamu ate ne basigala nga bali bumu. wanga olugendo lwe mutambulamu mwetaaga nga muli bumu nga tewali aleka munne tewali yaleka munne era baali bumu era tewaaliwo mukaafu bonna baali kyekimu. era nabbi nakikubako sitampu. ekyokubiri inkara Ammar ibn Yasir ala Umar fi fatwahu. Umar ibn Khattab khalifa wa kubiri yasiramukira Makka era yali nnyo ne nabbi ebbanga ddene. era bw'ogamba bw'osoma hadithi nnyingi osanga Abubakari ne Umaru era nga bali ne nabbi. era ekikakasa ekyo
era nabbi bamuziika era bebaziika Abubakari ne Umaru mu kisenge kya Aisha. Egamba baali babiri era ebiseera bingi Abubakari yali mustashar al-awwal li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Abubakari yali chief advisor wa nabbi asooka, yali chief advisor wokubiri yali Umar ibn Khattab, yali wamaanyi Umar ibn Khattab, naye yali ali mu muzikiti, ali mu ofiisi awa fatwa. Omusajja namujjira. Tayyiba, abandaba hadithi eri mu Muslimu 368 ne Bukhari hadithi 338, Sunani Abi Dawuda hadithi 321, kanziremu Muslimu hadithi 368, Bukhari hadithi 338, Sunani Abi Dawuda hadithi 321. Hadithi egamba etya: jaa rajulun ila Umara bin al-Khattab, omusajja yajja ewa Umar bin Khattab faqala inni ajnabtu, nfunye janaba, mu mbeera yinza okuba yeeroterera nga yeebase n'avaamu amazzi agazaala, then aba alina kunaaba mubiri gwonna, oba okubeera nga yeegasse ne mukyala we bw'abeera nga mufumbo era aba amaze okufuna janaba. Kyava agamba nti inni ajnabtu, nfunye janaba, falam usbil ma, naye sifunye mazzi ga kunaaba mubiri gwonna. Amazzi gaali gakkekwa ekiseera ekyo, nga mazzi tewali naye ate ngaafunye janaba. Nagamba ate swala etuuse nkoze ntya? Faqala Umaru namuwa fatwa, namugamba la tusalli, togezaako n'osaala okujjako ng'ofunye amazzi ag'okunaaba omubiri gwonna. Lira amaze okuwa fatwa, faqala Ammar ibn Yasir, Ammar kyava agamba khalifa mufti, namugamba nti ama tadhkur, fatwa gyowadde si ntuufu, njagala ojjukire, anna kunna fi safarin, twali fembi mu safari, ana wa anti, nze naawe twali mu safari nga tutambula tuli babiri, ne tufuna janaba, beeroterera, beebakamuko ne beeroterera oluvannyuma omusana omungi kisoboka. Fa amma anta falam tusalli, gwe wagaana okusaala olw'ensonga nti twanoonya amazzi ag'okunaaba ne gatubula, n'ogaana okusaala era wagaana okutayammama. Wa amma ana, naye nze fa tamaaktu fasallait, nze nakuŋŋaanya ettaka oba enfuufu ne neevulungula mu nfuufu, olw'ensonga nga Allah atugamba fa in lam tajidu maa, waba nga temufunye mazzi ga wuzu, fatayammamu saidan tayyiba, mukozese ettaka n'enfuufu entukuvu. Kiba kitegeeza nti ettaka liri n'enfuufu lipulesinga amazzi, egambe ekijja oluvannyuma nga amazzi tegaliiwo ttaka, bwe libanga ettaka lipulesinga amazzi, kakati mba njagala ettaka likolenga amazzi kyegakola mu kujja ku janaba. Amazzi kyegakola kubeera nti ogeeyira wenna mubiri gwonna, kati nange kyengenda okukola ka enfuufu yonna kanjeeyiire janaba enzigweko. Ekyo kyenakola, naye bwe nakikola nenkugamba nawe ekikole, tutayammame tusaale, wagaana. Nagamba naye sijjaku, era nseta himara, kakati gwe nabanga gwafuuse endogoyi n'enkoko ezannyira mu nfuufu, nesijja kukikola. Ate awamu n'ekyo nesijja kusaala ate nga nnyina janaba. Naye kasita tuli kumpi kutuuka wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaamubuuza
naga nti kale naye nze nindaamu. Ono neyevulungula mu ttaka, oluvannyuma ate n'atayammama, kubanga baali bamanyi tayammumu eyawuzu naye nga tebamanyi tayammumu eyaki eya janaba. Kati bwe baatuuka ewa nabbi saa salama n'abagamba nti tayammumu eyawuzu era ye tayammumu eya janaba. Nga bw'otayammama nga ofuna wuzu era bw'otayammama janaba neekuvaako. Just kuba engalo zo ku ttaka, oluvannyuma buno obuyinjayinja buyinza okukalabula mu feesi n'obujjamu bwoti katono nnyo, n'oyisa ebibatu mu maaso, oluvannyuma n'ebibatu byombiriri. Then waliwo n'amazzi abuwa bwoti ne bwoti, nakyo no problem. Ekikulu ne bwokola bwoti ne bwoti era kino bwokituusizzaako no problem. Saagenda mu njawukana za fiqh. Nagamba nti nabbi n'atugamba, nabbi yaseka n'amakego ne galabika. Naga nti nga bw'otayammama ng'ofuna wuzu era bw'otayammama ng'ovibwako janaba. Akati ono atalina mazzi naye ng'alina janaba, nga bw'atayammama nga afuna wuzu era bw'alina okutayammama nga janaba emuvaako. Namugamba ebyo ngamba nga nzi sijjukira, twali ffenna mu safaari naye nga sikyabijjukira. Nagamba bwekiti bwe kyali era nabbi bw'ati bwe yatugamba. Ono omusajja tomugamba kuleka kusaala, agenda atayammame era eno okutayammama eyo wuzu ye ne bw'abeera nga tafunye mazzi okumala emyaka 20. Nagamba amaari beyogera nga sibikyabijjukira. Naga nti kati gw'oli amiiri ate gwe mufuti, then bw'oŋŋamba nti ndeka okubyogera nja kusirika naye nga agenda kusirikira hadisi za nabbi. Nagamba atosirika, niwalliika ma tawallait. Ekyo nno kikulu, niwalliika ma tawallait. Ogwo omugugu gwetikke, ogwo omugugu gugwo gwetikke, then gwe gwetikke n'obuvunaanyizibwa butwale ne fatuwa gisomese, gwomanyi ne munguwo ze sisobola kugaana naye nze byogera sikyabijjukira ne fatuwa sikyagimanyi eyo. Nagamba omusajja nti oli wa ddembe okugenda ne fatuwa y'ono naye nze ngumalo sikyabijjukira, myaka gikuze. Ali muhimu tewaliwo okusika mugwa nakaafuwaza era omalo lwe lwakimugamba lwakuba iti kyagana okugenda mu birowoozo bye naye yasirika n'agamba nti genda n'ekyo ekyono kyakugambye naye nze sikyabijjukira naye nga yagambye nti nabbi bw'ati we yagamba. Ekyo nno kikulu. Hadithi eyo nga bwe mbagamba eri Muslimu 368, Bukhari 338. Waliwo khilaf basit wakati wa Abdallah ibn Mas'udi. Oyo nno w'amaanyi mubedde kubanga wa mukaaga ku bantu abasooka okuyingira obusiraamu. Fakti hadithi eri mu Bukhari yennyini yakyeyogerako n'agamba nti nze ndi wa mukaaga ku bantu abasooka okuyingira obusiraamu. Naye nga ye waliwo ebyamuyitako ng'omuntu awamu n'ekyo nga kafulu mu kusoma Quran. In fact lumu nabbi yamugamba nsomeramu suratu Nisa n'agisoma. Olwoku aya gye yatuukako nabbi n'amugamba hasbuka ya ibna Mas'ud, lekeraawo. Nabbi n'akaaba, amaziga gaali mangi. Kiri kitya bw'onoobanga gwe Muhammad ozze mu maaso ga Allah n'abantu nabo abasiraamu bo bonna ne babeera nga bakuwaddeko obujulizi nti watuusa obubaka n'ebirala. Saagala kugenda eyo naye ekikulu mu byonna ono yali w'amaanyi era nga kafulu mu miraathi okugaba emmali y'abafu, nga kafulu mu tafsiri era nga kafulu mu fiqh n'ebirala bingi. Naye waliwo masala fatuwa gye yawa naye nga tebakkaanya ne Abdallah ibn Abbas. Naye Abdallah ibn Abbas naye w'amaanyi kubanga nabbi saa sallama yamusomera edduwa eri mu Muslimu ne mu Bukhari nga nabbi yamukwata mu mutwe n'amugamba nti Allahumma faqihu fi ddiini wa allimhu ta'wil era fakharaja afqaha nnaasi.
nabbi yasomera ibn Abbas edduwa nga agamba nti ya Allah omwana ono muwe kutegeera eddiini busiraamu era omuwe n'okutegeera okw'omuggundu eri obusiraamu. Waliwo ibn Abbas yali mu ddarasa nga asomesa, omusajja n'amubuuza ekibuuzo n'agamba idha tazawwajtu, omuntu senga agamba idha tazawwajtu fulana fahiya tariq, oli bwa leeta naziri oba nayogera ekigambo ekigamba bwe naaba nga mpasizza Salima olunaku lwennyini lwengenda okumuwasa lwenja omugoba. Faqal, kyava agamba ibn Abbas laisa bishai, ekyo kyayogedde tekirina makulu olw'ensonga eri eki innama talaq lima malak, omuntu atalaka ekyo kyalina, atalina mukyala tatalaka, alindeko amala okuwasa then bw'anaaba awasizza asooka atalake. Ekyo kyolina kyotalaka kyotalina tokitalaka. Kirindanga omuntu okubeera nti agamba nti wano wange, luno olujja lwange, eyo enjiibwa egudde mu lujja lwange n'akanyonyi, enjiibwa ngikuguzizza emitwalo 2. Obusiraamu obugamba nedda, bisooka enjiibwa eyo ogikwate ebiri mu mukono gwo ogambe nti n'enjiibwa yiino yange ngikuguzizza emitwalo 2, then n'ogimukwasa naye n'agikwata n'asooka akuwa ssente. Naye okugamba muno nti nkuguzizza akanyonyi akali mu bbanga tekiwa makulu. Kati n'abagamba nti ono agamba nti bwe naawasa omukazi nga mutalaka, eyo talaka teriiyo. Talaka ekwata ku muntu oyo alina omukyala. Bw'amala okwogera fatuwa gyazzeemu ekibuuzo, qaalu ne bamugamba inna akhaka ibn Mas'ud, olaba nabano bennyini abaali mu ddarasa ez'aba ababiri nabo baali balina empisa ennungi. Bagamba inna akhaka, muganda wo sahaba munno Abdallah ibn Mas'ud yagamba idha waqqata waqtan fahuwa kama qaal, senga ateekawo ekiseera n'agamba nti bwe naawasanga ennaku z'omwezi 2, omwezi ogwokubiri 2025, omukyala gwe naaba idha talaqtumul mu'minati thumma nakahtumuhunna.
Allah yandibadde agamba egundi esawa sirabasa Eno ye Salam TV. Football packages, great entertainment, Sports, the local content, telenovela, the movies. there is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home, NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Welcome to Master Industries, your ultimate top center for all your construction needs. With a top-of-class semi-automated machinery, the first of its kind in East and Central Africa, we bring you quality construction materials that are strong, durable, and long-lasting to stand the tests and trials of time. Tested in a fully fledged laboratory, we make pavers of different kinds, culverts, blocks, slabs, balustrades, fencing poles, louvers, machine curbs, honeycombs, and many more. Find us at Namanfe after Mogas petrol station or call the numbers below for details. Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. It's time to showcase your cooking skills and get rewarded for it. Take part in Salama's Halal Kitchen Fest by sharing a 60-second video of yourself cooking your favorite dish on our digital platforms, Twitter at Salam TV UG and Facebook at Salam Television. But also get to learn amazing halal dishes from different people in Uganda. Stay tuned this July for all these and popular recipes to adopt in your kitchens. Only on Salam TV. Powered by A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals, out-of-this-world celebrations. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On GoTV. Love it.
Tosubwa ku Salam TV. Gomulonja ali eyo amako gategeera etya amaka kyeki Allah atuwa twagala nnyo abaami tutwagala nnyo watulabira nga babebi sijja kubeera nnyo ku mulamwa gwo ebiseera ebisinga abasajja balina byonna byonna mu bikasuka waffe oba oyagala omukyala nze mba nkwagala ennyo nze mba nkusaasira ennyo nze mba nkusonyiwa amangu ekituufu ennyo abaami balina kusaasira nnyo bakyala baabwe awo okakanyiza eddoboozi ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lugamba mathna wa thulatha ne batatunuulira Allah kye yawunzikana mu aya eyo yaga nti wa in khiftum alla ta'dilu fawahida bw'obanga omanyi nti tujja kwenkanyankanya tambulira ku nsonga gy'olaba nti yeeyo ennambulukufu egenda okuzimba amaka go. Tosubwa ku Salam TV. Eno ye Salam TV. So ours pretty, taste it and love it. Prestige margarine. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, amatenda amalungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe ebirewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku mulamwa nti enjawukana wakati w'abasahaba zaali za muggundu naye nga za kisajja kikulu. Omu yasigaza endowooza ye, omulala n'aseseetuka n'adda ku ndowooza y'omulala, naye ne basigala mu mbeera eya bukkakkamu awatali kukaafuwaza na kujolonga na kukakkanya. Tusobola okwawukana mu kutegeera naye ne tusigala nga tuli bakkakkamu. Kikya bbeeyi okwawukana mu kutegeera naye nga musigadde buli omu alina ekikye naye nga ekyo kyo nga temukkaanya naye nga musigadde muli bantu, musigadde muli basiraamu, ate musigadde muli basajja bakulu. Byokuvumagana mu byamasala ekyo kiba kiraga nti obugunjufu buba bukyali butono. Naye obugunjufu obw'omuggundu buli omu asobola okusigala ne ku ndowooza ye. Waliwo Ibn Abbas teyakkiriziganya ne fatwa Abdallah bin Mas'ud gyawadde, naye nga Abdallah bin Mas'ud yali munene, yali wa mukaaga ku basooka okusiramuka. Awamu n'ekyo nga faqih, yali musajja mu fiqh nga mulungi ne mu kusoma Qur'an ne tafsiri n'ebirala. Ne Ibn Abbas naye nga mubede muyirimu. Yali Ibn Abbas nga ali mu ddalasa asomesa, ne bamubuuza ani rajulin yaqul, singa omusajja agamba idha tazawwajt, bwe naaba mpasizza fulanan omukyala gundi fahiya tariq, nja kuba mutalaka. Qal Ibn Abbas kyava agamba laysa bishay, ekyo ekigambo temuliimu mulamwa, olw'ensonga nti innama talaq lima malak, talaka ebalibwa kwoyo ayina omukyala. Omala kuba na mukyala n'osooka otalaka, oyo mumugamba alindeko afune omukyala, bw'amala okufuna omukyala oluvannyuma atalake. Kigambo kyali kikulu. Qaalu, bano ba student kyeva bamugamba Ibn Abbas, inna akhaka, muganda wo sahaba munno naye yalaba ku nabbi mufti. Abdallah ibn Mas'ud agamba idha waqata waqtan fahuwa kama qal, senga ateekawo specific date talaka ebeerumye, era date ebwetuuka omukyala gw'abawasizza bamutalake.
bwagamba nti ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January 2025 bwenna awasa Khadija nga mutalaka. Then kasita awasanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa July ogwa June oba January 2025 n'awasa omukyala wamula omuwasa omukyala yaba mutalake. Abdallah ibn Abbas yeewuunya n'agamba ekyo ekigambo yakyogedde Abdallah ibn Mas'ud nti ye n'agamba ekisooka yarhamullah aba Abdurrahman, Mungu asaasire taata Abdurrahman. Egamba n'erinnya lye teyalyogera naye yayogera linnya lyaki nickname ye ate gy'asinga okwagala. Teyagamba Mungu asaasire Abdallah ibn Mas'ud, yagamba nti Mungu asaasire taata Abdurrahman. Kyo kigambo kinene nnyo. Naye laukana kama qala, senga fatwa ye kyagamba nga kituufu nga kiki nga fatwa ye nga ya muggundu, laqala Allah, ne Qur'an yandibadde emubakinga, ne Qur'an yandibadde nga kyegamba nga naye kyagamba. Laqala Allah, Allah yandibadde agamba idha talaqtumul mu'minati thumma nakahtumuhunna, bwe muba nga mumaze okutalaka abakyala oluvannyuma ne mubawasa. Yakomaawo ne badduka ne baddayo eri Abdallah ibn Mas'ud nti fatwa yowadde Ibn Abbas agigobye. N'agamba nti singa fatwa ye badde ntuufu, Allah yandibadde agamba bwe mubeera nga mutalasa abakyala oluvannyuma ne mubata. Abdallah ibn Mas'ud yekanga n'agamba agambye atya, Allah yandibadde ensonga yo senga ebadde ntuufu, Allah yandibadde agamba senga mutalase abakyala kasita mutalaka abakyala oluvannyuma ne mubawasa, Allah bwe yandigambye, naye Allah si bw'atyo bw'agamba. Niffe tutegedde byagambye. N'agamba nti kyabadde agamba abadde anzijukiza surat al-Ahzab aya 49. Allah yennyini yagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, idha nakahtumul mu'minati, bwe mba mumaze okuwasa abakyala abasiraamu abakkiriza, thumma talaqtumuhunna, oluvannyuma ne mubata. N'agamba nti ayina kyampa buddemu ate ye yeesembesezza aya. Allah atugamba kumala kuwasa ate oluvannyuma tubatalake, so si kutalaka ate owase. N'agamba nti hasbuna al-Qur'an, tugere nekya Qur'an kino kyange mukite. Laba uslub baligh, kwegamba bakozesa obuntu bulamu obugunjufu mu mberi y'okugyawo enjawukana. Ono yamulaza bulaza mu Qur'an ne hadithi ne ayat, nakkiriza ono ensonga ye n'agivaako n'adda ku nsonga ya Abdallah ibn Abbas. Kwegamba basahaba enjawulo wakati waffe ne basahaba bo balina egamba entegeera yaabwe busiraamu kugguka, so si kubeera nga nti entegeera yo individually. Ffe nga ffe abalina entegeera bweti ekyo twakimala era kyaggwa. Kati wakimala otya kyaggwa kitya? Nga bwe twagamba darasa zaffe eziwedde, teriyo muntu nga zonna hadisi za nabbi zonna azimanyi, tekisoboka. Olaba ne basahaba nabo baali tebazimanyi ezimu. Umar ibn Khattab sahaba w'amaanyi, Abu Musa al-Ashari yagenda n'akonkona ewuwe emirundi 3 nga taggulawo, n'agenda. Bw'amala okugenda bw'ati kaannahu kana mashghulan, ono Abdallah Umar ibn Khattab yali bize. Oluvannyuma kyava agamba alam asma' sawta Abdallah ibn Qais, mpulidde eddoboozi lya Abu Musa al-Ashari nga yasaba abeere nga ayingira gyendi naye mbadde bize. A'dhinu lahu, mumugamba ayingire. Ne bamugamba raja, akonkonye emirundi 3 nga toguddeewo n'addayo. N'agamba ate mumuyite. Ne bamuyita. N'agamba nti lwaki ozzeeyo? Kyava mugamba kunna nu'maru bidhalika,
sunna ya nabbi egamba tukonkona emirundi 3 bwetaggulawo nga tuddayo. Nagamba nedda, illa an ta'tini bibayina, okujjako nga oleese omujulizi akubakinga ku nsonga yo. Nze mbadde ne nabbi ebbanga ddene, ekyo sikimanyi, naye nga kyatamanyi nga n'abaana bato bakimanyi, min adab al istidhan, empisa adabu diyafa wal istidhan, empisa z'okuganyuwala n'okusobola okusooka okuyingira, tukonkona emirundi 3 bwetaggulawo then nga tuddayo. Nagamba ndeeta akujulira nti nabbi yabyogera, n'agenda majlisi al ansari, namugamba ebyo bimanyiddwa n'omwana omuto, teri muntu asobola kubeera nga awa obujulizi ku nsonga yo, illa asgharna, okujjako n'omwana omuto Abu Sa'id al-Khudri. Ne bagenda ne Abu Sa'id al-Khudri n'amugamba nti ya amir al-mu'minin kunna nu'maru bidhalika, nabbi yatugamba al-istidhanu 3, tukonkona emirundi 3 bwasabagana okugulawo nga tuddayo. Eyo sunna yadde omubaka. N'agamba nti ebyobusuubuzi n'okunoonya muwogo w'abaana n'okutambula mu butale nga tugera tunoonya bizinesi n'ebyobusuubuzi byatulesa hadisi za nabbi bingi nnyo bye tutamanyi olw'ensonga nti twabanga mu byabusuubuzi. Bano abaatula ku ddarasa ne batuula wansi ne nabbi bingi byebamanyi. Umar ibn Khattab yali takimanyi, oluvannyuma ne bakimugamba n'akiyiga ku olwo, naye nga bw'ali ne nabbi ebbanga ddene. Teri muntu amanyi hadisi zonna ziri mu Bukhari, teri muntu amanyi hadisi zonna eziri mu Muslimu, teri muntu amanyi hadisi zonna eziri mu Sunani Bidawuda, Tirmidhi, An-Nasai, Bayhaqi, ekibyo tosobola zonna hadisi kuzimanya. Kati bw'obanga olinayo hadithi emu gy'omanyi, mwana akugamba waliwo hadithi eno egamba bweti ne bweti, seseetuka. Lwaki toseseetuka? Kyafu tetuseseetuka, ekyo kyaggwa, tetukiddamu. Ebeera teba ntegeera ntuufu. Hadithi endala tuli ku mbeera nti enjawukana mu basahaba zaali za mulembe, tezaali za kuwakana na kukuba mmeeza na kaafuwaza, zaali za mugundu na kisajja kikulu. Yali Ubay ibn Ka'b yeewuunya fatwa Abdallah ibn Mas'ud gye yawa. Waliwo fiqhi w'amaanyi. Hadithi eno egenda ennyo eri abavubuka. Hadithi eri Muslimu 762, Muslimu hadithi 762, Sunani Abi Dawuda hadithi 10378, Sunanu Tirmidhi hadithi 793. Nziramu Muslimu hadithi 762, Sunani Abi Dawuda hadithi 10378, Sunanu Tirmidhi hadithi 793. Abdallah ibn Mas'ud mubedde muyirimu yali asomesa n'awa fatwa. Bamubuuza, osomesezza bulungi ng'otubuulira Lailatul Qadiri, Lailatul Qadiri ebeerawo ddi? N'awa fatwa. Hadithi ntuufu eri Muslim. Kyava agamba man yuqimul hawla yusib Lailatul Qadiri. Wonderful. Man yuqim as-sana, omuntu senga oyimirira ng'oyagala kufuna Lailatul Qadiri, kasita oyimirira okuva ku January paka ku December, kati guno omwezi gwe tulimu guno ogusooka ogw'obusiraamu, mpaka ku Dhul-Hajj emyezi 12, kasita tomisinga kiro kyonna, automatically Lailatul Qadiri omaze okugifuna. Abaali mu ddarasa beewuunya, kitegeeza ne bana oluusi babuuza nabo baba bamanyi ansa. Kwagamba nti ete fatwa ono gyawadde, ne badduka emisinde ne bagenda ewa Ubay ibn Ka'b, naye w'amaanyi. Min kutabul wahyi, bawandiikanga obubaka. Omusajja w'amaanyi nnyo muyirimu ne mu hadithi n'ebirala. Tebamugamba nti inna akhaka, muganda wo sahaba munno Ubay ibn gundi Abdallah ibn Mas'ud atugambye man yuqimul hawla, omuntu bw'oyimirira omwaka mulamba Lailatul Qadiri omaze okugifuna.
tumubuuza Laylatul Qadri ebeerawo ddi, n'atugamba muyimirire mwaka mulamba mujja kugifuna. Faqal Ubay ibn Ka'b yeewuunya naye tiyagamba mbuyo tamanyi nebyayogera tebiriiyo, yagamba rahimahullah. Ebyetwogera biri mu Muslimu, agamba rahimahullah, Mungu amusaasire. Lwaki to munno bw'aba ayogedde ekigambo lwaki tosooka kumusaasira? Seeka ayinza otya okuwa fatuwa, oluvannyuma lwa seeka okuwa fatuwa n'osituka n'okola ka vidiyo n'ogamba hadha dharun mudhillu, oyo mubuze abuza abalala. Gwe wasomerawa? Gwe bina byosomesa byonna bituufu? Gwomanyi omubuze nate mubuze? Oli seeka mulamba, addamu ebibuuzo n'ogamba oyo mubuze abuza n'abalala. Lwaki tomukubira ku kasimu n'omugamba kino nga fatuwa eno gy'ogize nga tolina abantu bonna bwewasoma nabo? Lwaki abo bwasoma nabo lwaki tebakubira ku kasimu? Bonna bwewasoma nabo gwe basinga. Gwomanyi fiki yonna, omanyi hadithi zonna, omanyi miraathi yonna, omanyi taarikhi, byonna gwe bimanyi. Ayinza okuba wadde fatuwa alina kyasomye, mukubire ku kasimu nti seeka ogambye bwoti ne bwoti niyo badde ogamba otya wa? Kino ekigambo kinene nnyo. Kyava agamba nti rahimahullah, Mungu asaasire Abdallah ibn Mas'ud. Arada, naye nze kyemmanyi kyabadde ayagala, alla yattakila nnaasu, nga tayagala bantu kusayo gwa nagamba. Naye oyo sahaba wa maanyi, amma annahu kad alima, naye Laylatul Qadri amanyi bulungi ddi lwegenda okubaawo era ddi lwebeerawo. Ye nnyini agamba nze mmanyi Laylatul Qadri olunaku ki, naye nnyini abagambye okuyimirira omwaka naye olunaku alumanyi. Annaha Laylatul Qadri fi Ramadan, ebeerawo mu mwezi ogwa Ramazan. Wa annaha Laylatul Qadri fi al-ashri al-awakhir, ebeerawo mu 10 erisembayo. So si mu 10 erisooka, so si mu 10 eryokubiri, naye 10 erisembayo. Wa annaha Laylatul Qadri era Laylatu 27, ekiro kya 27. Abavubuka engambye ti hadisi egenda eri abavubuka mu darasa zaabwe bagamba nti teri amanyi Laylatul Qadri gye. Laylatul Qadri kiro kya 27, abayimirira ekiro kya 27 bali ku byabwe, tebabira ku byabwe. Hadithi entuufu eri Muslimu 762, Sunani Abi Dawuda 1378, Sunanu Tirmidhi 793. Ubay ibn Ka'b yagamba nti uqsimu billah, nayira Allah subhanahu wa ta'ala alladhi anzala alkitaba ala Muhammad, eyassa Qur'ani ku Nabi Muhammad. Laylatul Qadri ebeerawo fi Ramadan, mu mwezi ogwa Ramadan, fi al-ashri al-awakhir, 10 erisembayo. Ate Laylatu 27, ekiro kya 27. Ebigambo bwe byatuuka ku Abdallah bin Mas'ud n'aseka n'agamba muno nti muyinza okugera n'ekikye era muyinza okugera n'ekyange. Yaseka busesi n'agamba muyinza okutwala ekikye, muyinza n'okutwala ekyange. Kiba kitegeeza yennyini yali akimanyi, naye era nga Ubayi bw'agambye arada alla yattakila nnaasu, eri tayagala bantu kuleeta conjection ku lunaku lwa 27 bonna ne bajjulako olwo. Ate n'agamba njagenda ku kiro kya 27 ate n'amiisinga. Kati n'agamba kati abateekemu opika n'okubeera nti bayiga okuzuukako ekiro ne basaala ebbanga lyonna. Ekisembayo olw'obufuna lw'ebiseera yali Abdallah ibn Umar, oyo bamutuuma el athari nga bwe twayogerako wikisi nnyingi emabega. Ono nabbi kyakola naye kyakola. Abdallah ibn Umar yayogera hadithi ng'asomesa abantu n'abagamba inna almayita, omuntu ali mu jeneza abafudde omufu, yu'adhab, Allah amussaako ate punishment endala, bibukai ahlihi alayhi, olw'abantu bana abakaaba nga amaze okufa. Kitegeeza bano abantu abakaaba
ng'omufu afudde bye bimu ku bibonerezo Allah byatopinga kuki ku muntu afudde. Kwegamba nti almayitu omufu yuadhab Mungu agenda kumubonereza bibukai olw'okukaaba alhayy alayhi omulamu okumukaabira ng'afudde. Fatwa ya Abdallah ibn Umar. Ebigambo ebyo hadithi eri mu Bukhari 1289, Muslimu hadithi 927, Tirmidhi hadithi 1004. Ebigambo ebyo byatuuka ku Aisha yewuunya. Faqalat, kyava agamba yarhamuhullah, Mungu asaasire Abdallah ibn Umar, Mungu amusaasire. Lam yakdhib, talimbisa nabbi, walakinahu wahim, naye waliwo wamusobyeko, waliwo ebimuyiseeko. Egamba usulub baliq, nasi ayinza okuba yirabidde, wahim ayinza okuba bimuyiseeko. Innama qala rasulullah sallama lirajulin mata yahudiya. Hadithi eyo nabbi okugyogera kyo kikulu. Tutunuulira nabbi kiki kyeyavaako okwogera hadithi eyo, sababu urud el hadith. Eno mu tafsiri bagamba sababu nuzul el aya. Kakati nabbi kiyaviirako okubeera nga ayogera hadithi eyo, innama marra annabiyu sallam ala qabrin, nabbi yali atambula bwati nasanga omukyala mu yahudiya nga bamuziise, abali ku kabuli nga bakaaba, nabana abali awaka nga bakaaba, n'abali mu kkubo bakaaba. Nabbi sallama kyava agamba nti inna sahiba alqabri hadha, nanyini kabuli oyo yuadhab, Allah amubonereza olw'ensonga nti yafudde si musiraamu, tasadde n'ebirala. Ate na bano abali ku nsi abakyali abalamu nabo bestressinga bakaaba. Okukaaba kwabwe tekujja kumuzuukiza akomewo. Bano abali bestressinga koona afudde, ate noona afudde naye ali ku ttabuze. Kivala bano abakaaba be bapangisa bakaabe, akaaba n'akaaba aja afudde biki adde eri n'asirika naga nti bannange teriyo ku buugi. Nogamba te kati abadde akaaba naye kati nayagala buugi naye tafiirawo njala. Kugamba bano bakaaba bestressinga tagenda kukomawo, ate noona afudde naye alina problemu ze. Kati ekyo kitegeeza mbudo nti tewali kakwate ku kigambo kya Abdallah ibn Umar kyayogedde ku tafsiri gye yakola. Naga naye muyinza obutantegeera bulungi, naye mugende musome aya eri mu suratul Fatir aya ye-18, wala taziru waziratu wizra ukhra, omwoyo omukyamu ogwakola ebibi ate Allah tagenda kukubonereza olw'ebibi by'emyoyo emirala egyakola ebibi. Ebigambo ebyo byatuuka ku Abdallah ibn Umar n'agamba hasbuna al aya, tugende ne aya Aisha gyayogedde, kubanga ate alese erimu ya mugundu. Bye mbadde njogera si mubiveeko, mutwale ebya Aisha. Obudde buweddeyo tumaliriza nga tugamba enjawukana mu basahaba zaaliwo naye zaali za kisajja kikulu. Tewaaliwo kukaafuwaza na kulengeza, ate tekyafuukanga rutiini. Nobanga otandise okusoma buli kyosomesa abakola kino ebigambo byonna biri ku ekyo kyokka. Mu Busiraamu mulimuko kintu kimu kyokka kyolina okusomesaako. Nolwekyo gamba oli ayinza okuba nga musiraamu naye nga alina kyakola gwe katokikola, asigala nga musiraamu. Musobola okwegatta okuzimba omuzikiti, musobola okwegatta okuzimba obusiraamu naye nga alina kyakola nga gwe tokibayinze, ate nga naye alina byakola ekiro nga gwe tomanyi, okusala layiri n'ebirala. Tusaba Allah atulage amazima tukagoberere, atulage obulimba tubeere nga tubuleka. Tusaba Allah ateeke baraka mu bizinesi zaffe, ateeke baraka mu mayumba gaffe, ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu bakyala baffe. Tusaba Allah atulage amazima tukagoberere, atulage obulimba tubeere nga tubuleka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal hadithu baqiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.